Obudde nga buyise olitegeera nti wali mu ssanyu ng'okyali nange. Olyeramusanga ne weekulisaayo ng'ogobye ku mulyango gw'eka. Mu ndabirwamu yo olyerabanga n'okakasa nti waliwo akubula ku mabbali. Olyejjukizanga nti olina okutuula wansi ofune ku kyokulya. Ojja kuddamu oyagala omuntu oli omugwira gy'oli munda mu ggwe, weegabulenga wekka akabisi n'omugaati, era omutima gwo ogweddize. Ndiba ntambudde nga sikyadda mabega, nga sikyetaaga na kumanya. Olyewuunya nti lwaki era ggwe, naye kiribeera kikeerezi bulala. Olyagala okukuba enkyukira okwetonda, naye buliba buyise. Ndiba mbuliddeyo munda mu nnyanga z'ekizikiza eky'obukyayi. Enzikiza eyo ntandise okugirengera ng'esaabulula ekitangaala ky'okwagala kwe nnina gy'oli. Osanga munda eyo mu nnyanga zaayo gye ndisigalira nga ntambula kiwalazima, gye ndirengerera ekimyansa ekijja ekirimbagulizaako ku mumuli gw'omukwano omuggya gwe ndiba njolekedde okwaniriza guddemu okulya omutima gwange. Mu maaso go ndiba nfuuse empuuna malungu mu ddungu ly'omutima gwo.